The leader of opposition, to me, that was my contention, not a political party NRM position, should not be holding globe after globe, criticizing his government, downing his government in Geneva, in this and the other. He should be here to reorganize his troops. He should be here to give direction to the troops he leads. He's the leader of opposition. He should be here to actually say what went wrong. He should be here to make an NRM Tango Doi. Ya ino kuwabula opposition ekulirwa Robert Kyagulanyi Center mubutya bwene jjako NRM obuyinza. Okuva ddi era kyatandika mwaka ki. Era okuva ddi nga Tango Doi ya ino okubeera mu pikicha ewa Kyagulanyi amagezi kiki kyalina okukola nga akalulu kawedde. Okuva ddi nga Tango Doi yalina okutuwa obukodyo, yalina okutubulya kiki kye tulina okukola okujjako gavumenti ye gyawagire ennyo. Oh my God. Era natugamba notugamba tulina kukola nga Besigye, kubanga Besigye yakalubwe kaggwanga yabeeranga mu Uganda n'ayogera ku bivudde mu kalulu. Besigye we yabeerawo n'ayogera ku bivudde mu kalulu, najjako Museveni yavaako, najjako rugimu yammwe. Oba mmwe mwalimu wa Besigye ebyokukola nga tetumanyi. Muyinza okuba mmwe mwalimu wa Besigye tactics ez'okukozesa nti Besigye akalulu bwe kaggwa tobaako gy'olaga sigala wano oyogere kino na kino na kino na kino and we move on. Yo omuntu abavuganya mwe mufaayo ki ng'akola obukodyo bwe mu kubavuganya? Mwe bwe muba mukola obukodyo bwammwe bute bwe mugenda okufutubbala ku nsi, bwe muba mutuula obukuukuku mu NRM nga muli mukola enkwe z'okufutubbala ku bannayuganda, nga NUP tebawa magezi, opposition si yebawa amagezi. Opposition nga bwe tebawa magezi kufutubbala ku kiringa boyizo ogamba nti opposition oba NUP yeri mu kuwabula NRM butya bwegenda okusigala mu buyinza. Kati NRM yagala kweteeka mu kifo nti yeyina okuwa NUP amagezi n'obukodyo obugendo gijja mu buyinza, era Tango Doi kyagezaako okukola since when kikyatandika kuva ddi. Yani yagamba nti ffe tulina kulabira ku Besigye. Besigye is now not a good example because teyamalako yalemwa. Ali mukomera kati kyogamba nti ne Kyagulanyi ayite mu bigere bya Besigye byennyini byayitamu. Ono yayita mu kkubo lino n'agwa mu kinnya, kyokka ate naawe oŋŋamba lyemba mpitamu nange oyagala ngwe mu kinnya. Tukole nga Besigye bwe yakola. Besigye bwe yakola bye yakola mwamukwata ne mumusiba. Kati mwagala naffe tukole nga Besigye bwe yakola era mutusibe. Besigye yagwa toyinza mutuwanga example nti ate gwe tulina okuyigirako. Kitegeeza tulina kukola byanjawulo ebitafaanagana na bya Besigye. Okitegeera? Kati mbu NRM yeri mu kutuwa. This is really a joke. This is a total nonsense. Since when Tango Doi, please, you don't have any moral authority to give us any advice how we can overthrow your government. How NUP can overthrow your government. You are not in that position to tell us what to do. Tango Doi, actually you don't have any right to speak about NUP or Kyagulanyi. Omubbi w'akalulu nakingu nti n'akalulu k'omu mugongo Tango Doi kamulema okubala naye ali mu pikiki egezaako okuwa Kyagulanyi amagezi how he can run his party oba how his party can do to overthrow his government. Make that make sense. It can't. Okumana these people, they are in panic. No. Even Tango Doi is there criticizing because Kyagulanyi is telling the Western countries to put sanctions on Uganda, Ugandan president and his group. You understand? Kati Tango Doi. These people can make your day when you are like nga bikusobedde n'oseka amagwenyu lukufu. Okuva ddi nga NRM erumirirwa opposition. Kubanga mwamanyira nti opposition yaliwo mu mwaji wange ebyokukola ng'ezannya mizannyo gyammwe okubalemeza mu buyinza.
kati mulowooza ne Kyagulanyi mujja mutegeerera era mwe muba mulina omukubira engoma yaga atambulire ku biiti yammwe, which is not true. Kyagulanyi alina okuba engoma mwe ne mutambulira ku biiti ye, okitegeera. Era mwagala Kyagulanyi atambulire nga ku script yammwe, which is not going to work. Kyagulanyi tagenda kutambulira ku biiti yammwe baddiya, oba okitegeera. Ate tagenda kukola Besigye bye yakola, kuba Besigye bwe yakola teyatwala buyinza, ate teyabajjaako. Kati otugambo tya tukole nga Besigye bye yakola, nga te Besigye bwe yabikola yalemu, teyatwala buyinza. It means we have to do different things ebitafaanagana na bya Besigye. What are these people?